Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mu video eno oba mu audio eno tugenda kulaba swala ya Eid esaalibwa etya, kayfiyat salatul Eid al-Adha wal khutbatu li-Eid al-Adha al-Mubarak. Tujja kulaba swala ya Adha esaalibwa etya, then ne khutba yaayo wamu mu video kano eno. Swala ya Adha mu kusooka rakaat al-ula ng'ogenda osala salatul Adha oba swala ya Eid yonna, mu raka esooka osooka n'oleeta takbiratul ihram, takbira egulawo esala oba takbira ey'emizizo. Thumma yastaftihu, n'oleeta ebigambo ebigulawo esala nga tubisoma bulijjo, subhanaka allahumma bihamdika baraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Oluvannyuma lw'eyo n'oleeta takbira mukaaga, Allahu akbar. Bano abali bagenda ne baddamu takbira zino bazireeta, takbira ezo n'obeera ng'ozireeta mukaaga okwongera ku ebyo esoose. So raka esooka eba ne takbira wonna musanvu, nga just ogulawo buguzi swala. Osooka n'oleeta takbira esooka, n'ogulawo eswala, then n'oleeta zino omukaaga nga zigoberera eri Allahu akbar, ne baddamu Allahu akbar, bwe batyo. Osobola obeera ng'ositula emikono oba ekiri awula n'obeera nga togisitula n'ogireka mu kifo kyazo, then n'osoma al-Fatiha n'essuula nga bwe muzimanyi, either osobola osoma surati al-A'la. Then ku raka ey'okubiri oleeta takbiratul intikar, takbira ekujja mu kifo, okuzza mu kifo ekirala kati ng'ekujja wansi oyimirire mu bbanga. Takbira eyo obeera ng'ogireeta, omala oleeta takbira eyo n'ogoberezaako takbira ttaano. Wali zibadde mukaaga onoogoberezaako ttaano. So takbira so ku raka ey'okubiri eba ne takbira mukaaga wonna. Tumaliriza. Then khutba tul Eid al-Mubaraka, Eid al-Adha Mubaraka, khutba yaayo yenna nawandiise, abasinga obungi bansabye mbeere nga ngibavvuunulira mu lulimi Oluganda. Ngenda kugibeera nga ngiyitamu mangu mangu, ngenda kugisamalaizinga, nyinza obutagaziya nnyo nga bwe mbadde nkola nga bulijjo olw'akaseera nti obudde butukwata ebiseera ebimu, aba oluusi sifunawo na budde wadde bugiyitamu wadde obuginyonnyola, naye nga mba ky'oba ombuuziza mu khutba eyo mba nsobola okuyambako. Abali ku mukutu bonna mbakubiriza, abali ku YouTube yange wonna bw'olaba nga wakaluubirizzaamu inbox mimbeerako online ever, namba yange zibeera ku kutuba ezo wansi. Wonna wakusumbuyemu okutegeera oba mu lulimi oba ki, oyagala mu lulimi ki, ojja n'ongamba osseeka wano nga sitegeddeewo bakavunula batya mu Lusoga, ne nkuyamba mu Lusoga oba mu Luganda oba mu Luzungu, oluna olulimi oba oyagadde insha Allah tabaraka wa taala. Tugamba khutba esooka, khutbatul ula nti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Alhamdulillah, alhamdulillah nawa liibadihi mawasimu taati ورتب عليها جزيل الثواب وجميل العطيات والصلاة والسلام على خير البريات أفضل من البيت طاف وسعى ووقف بالعرفات وبمزدلفة ومنى ورفع هنالك الدعوات صلوات ربي وسلامه عليه ما دامت الأرض والسماوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ogugwe mukaddima gwe nakozesezza Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Allah eyabeera ng'ateekerawo abaddu be mawasimu taati, sizoni ez'okubeera nga zizakuyitiza kubeera nga tumusinza na kumugondera. Warattaba alaiha jazilu thawabi wa jamilu atiyati, n'abeera ng'aziteekerateekera n'ateekawo ng'azigoberezaako empeera nga nnene
n'ebirabo nga bingi singa omuntu abanga akikoze. Naye nsaalira ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, oyo Allah gwe yabeera nga asuukulumya eri ebitonde byonna. Ngenda mu maaso nti Allahu akbar. Ayyuhal muslimun, hadha yawmu iidukum wa farhukum wa mawsimu hijjakum wa nahrukum, taqabbala Allahu minna wa minkum wa adama Allahu farhatakum wa saadatikum. Gambe bitegeeza nti ayyuhal muslimun, abange mwe abasiraamu abampuliriza, hadha yawmu iidukum, lunaku lwa idi yammwe, lunaku lukulu gye muli, wa farhukum, lunaku lwa kusanyuka, wa mawsimu hijjakum wa nahrukum, era nga sizoni yakubeera nga mukoleramu hijja zammwe, mubeere nga mulamagiramu mugende mulambule ennumba ya Allah Kaaba, wa nahrukum, n'okubeera nga musala ebisolo byammwe ku lunaku luno olwa idi. Taqabbala Allahu minna wa minkum, nsaba Allah akkirize okuva gye tuli bye tukoze ffenna emirimu emirungi, nammwe Allah abeere nga agiikiriza. Wa adama Allahu farhatakum wa saadakum, nsaba Allah afuule luberera, abeere nga essanyu lyammwe alifuula nga lya lubeera nga buli kaseera mubeera nga musanyuka busanyusi, nga mubiri mu nnaku za kusanyuka, muli mu nnaku za kweyagala, nnaku za kushakala. Wa saadatukum, n'emirembe n'okubeera nga mwesiima. Nsaba Allah abeere nga afuula okwesiima n'okusanyuka gye muli mwenna nga kwa luberera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ebigambo ebyo bitegeeza nti Katonda munene, oba Katonda yasinga obunene. Allahu akbar, la ilaha illallah, nkakasa teri asinzibwa mutuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Katonda yasinga obunene, yasinga buli mu kimu. Walillahi alhamdu, era Allah gyali amatendo gonna amalungi gadde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Olitendo lyonna eddungi lidde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimun, abange mwe abampuliriza abajemulukufu abasiraamu, itaqullaha rabbakum, mutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wammwe. Wasallu khamsakum, era mubeere nga muyimirizaawo swala zammwe ettaano ez'abalaalikibwako. Wasummu shaharakum, era mubeere nga muyitiriza okubeera nga musiiba omwezi gwammwe ogw'abalaalikibwako. Wa addu zakati amwalikum, era mubeere nga mussa mu nkola nga muwaayo ezaka ya Allah, ezaka mu maali yammwe, nga mugyamu ezaka mu maali yammwe. Wa atiu dha amrikum, mugondere bannayini biragiro mu mmwe, bonabona abakulembeze gye bali ku levo gy'abaaliko, obeere nga omugondera. Tadkhulu jannata rabbakum, singa munaaba mukikoze mujja kubeera nga muyingira jannata ya Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wammwe. Eyo hadith nabbi waffe abeera nga agitulamira n'agamba singa munaakola ebintu ebyo ebitaano byayogeddeko waggulu mu hadith eyo, Allah ajja kubeera nga abaweejana. So Allah wano ategeeza, nabbi waffe abeera nga ategeeza mu hadith eyo nti mutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, musaale swala zammwe ettaano, musiibe omwezi gwammwe ogwa Ramadhaani, mutoole zaka mu maali yammwe, mugondere abannannyini biragiro mu mmwe. Singa munaabikola mujja kubeera nga muyingira jannata ya Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wammwe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ayyuhal muslimun, abange mwe abampuliriza abasiraamu, ya man turiduna alfalahu fi dunyakum wa akhiratikum, alaykum bimtithari awamiri rabbakum. Abange mwe abasiraamu abampuliriza, mwe yenna ayagala okubeera nga afuna okwesiima ku duniya kuno eno ne ku akhira, mbalaamira ebintu bino. Ekisooka, alaykum bimtithari awamiri rabbakum, mbakuutira okubeera nga mussa mu nkola ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akthiru min assalati wassalamu ala nabiyikum, era mbakubiriza okubeera nga muyitiriza nnyo okubeera nga musaalira omubaka wammwe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nga musaabira nnyo nabbi wammwe Muhammadi, buli kaseera abeera ng'omusabira. Wala tuhajjiru alqur'ana hatta yakuna yawma alqiyama shafi'an lakum, era mbakuutira okubeera nga temusenguka ku Qur'ani okutuusa ku lunaku lw'ekiyama lwegenda okubeera nga ebawolereza. Wa alaykum bidhikri wa tasbihi wa tahlili wal istighfaru
ij'aluhu dawman ala alsinatikum era mbakutira mbalamira okubeera nga mwekwata kwa dhikari mubeere nga mukola nnyo dhikiri wa tasbihi n'okutenda Allah subhanahu wa ta'ala ni subhanallah wa tahalili n'okubeera nga tahalili buli kaseera nti la ilaha illallah la ilaha illallah wal istighfaru n'okusaba Allah abeere nga abasonyiwa nti astaghfirullah 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 ij'aluhu dawman ala alsinatikum mubeere nga mukifuula nga kyalubeera nga kiddingana ku nnimi zammwe kibeere nga buli kaseera kulimi okubeera nga kuyita ku bigambo ebyo istighfaru tasbihati obeere nga buli kaseera obeera ku dhikiri ng'otendereza Allah subhanahu wa ta'ala wa tahlil wa istighfaru kaseera obeera nga oli ku astaghfirullah 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 wonna akikola ojja kubeera nga weesiima ng'ofuna okuwangula mu nsi ne ku akhira wagtanimu khamsan qabla khamsin fi duniyakum era mubeere nga mwenyagira obeere nga okozesa nnyo ebintu bitaano nga tebinaba kubeera nga bikuvaako mu bulamu buno bw'ensi eno beera ng'okolesa nnyo ebintu bitaano ng'okyabirinako obusobozi ng'okyali mulamu ku nsi kuno eno ekisooka shababakum qabla haramukum mubeere nga mukolesa nnyo obuvubuka bwammwe tebinaba kubeera nga mukaddewa ebbanga ly'omala ng'okyali muvubuka ng'okyalina amaanyi siiba okyalina amaanyi beera ng'oyimirizawo swala neza suuna obeere ng'ozisaala beera ng'osala saadaaka waayo ng'okyalina amaanyi ag'obuvubuka ng'otinaba kubeera ng'okaddiwa zuuka ekiro osaaleko soma Qur'ani ng'obwongo bukyakwata tinaba kubeera nga bukaddiwa kubanga bwonna akaddiwa ojja kwegombanga banna abasoma ogambe kalaba singa namalako juzu ama ng'okyali ku ssuula emu yokka omanyiyo kulihu wasihatikum qabla saqamikum era mbakuutira okubeera nga mukolesa nnyo obulamu bwammwe nga mukyali balamu bulungi emibiri temunaba kubeera nga mulwala kuba Allah subhanahu wa ta'ala kaseera konna agenda kubeera nga akuggyako obulamu obwakulwaze mu kaseera k'obulwadde nabbi yabeera nga ategeeza nti omuntu alwala Allah amuggyako ebintu biringa bitaano kubanga omuntu alwala anafuwa omubiri gwe tekyasobola kubeera nga byabadde asobola okukola nga mulamu tasobola kubeera nga abikola osobola okubeera nga olwadde magulu bagawanyise kyasobola kubeera ng'ofuna wuzu osobola kugenda amanju kubeera ng'osobola okumma wuzu osobola kubeera ng'osoma Qur'ani oli mu bulumi kaseera obeera mu miranga kukaaba osobola kubeera ng'okutama nti oba osaale osobola kubeera ng'osiiba buli kaseera oli mukumira ddagala so ebintu bisinga obungi Allah abikuggyako so obeera ng'okolesa obulamu buno obw'omubiri ng'okyali mulamu nga Allah subhanahu wa ta'ala naba kubeera nga abukuggyako ekyokusatu yabeera agamba nti waginaakum qabla faqrikum beera ng'okolesa nnyo obugagga buno ng'okyalina ku ssente beera ng'okolesa nnyo obugagga buno nga Allah kyabukuwadde qabla faqrikum nga Allah tanaba kubeera nga akwavuwaza kuba akaseera konna ssente mugenyi ekuvaako naye ozikozeemu ki ozikozesezza otya kubanga Allah ajja kubuuza ku ssente zo engeri gye wazifunamu n'engeri gye wabeera ng'ozisaasaanyaamu so ng'okyaziina kuba bazimba omuzigiti beera ng'obeera oteekako ettofaali naawe ozimba omuzigiti beera ng'osomesa ku baana bamulekwa beera ng'okola ki beera ng'oyambaza mukazi we nawe weeyambaze beera ng'ogezaako okubeera nga teweekubako nnyo njawulo beere ng'oziryako nga Allah subhanahu wa ta'ala tanaba kubeera nga azikuggyako wafaragakum qabla shughlikum n'okubeera ng'okozesa nnyo akaseera kano akowa leisure time yo ng'okyali tanaba kubeera ng'obeera nnyo busy ng'okyali free time beera ng'ogikolesa bulungi qabla shughlikum tanaba kubeera ng'ofuuka busy kubanga ojja kutuuka mu kaseera ng'oyagala okubeera nga ati osomayo aya emu ya Qur'an tolina mu kaseera konna yadde ng'oli busy kaseera oli bwoti bakuyita eno oli mu ddwaliro ogenze eno nga tolinawo yadde akaseera akabeera nga oyisaamuko yadde mu yasarna yadde peegi emu so Allah ng'akyakuwadde akaseera ako okyasobola okubeera ng'osoma okyasobola okubeera ng'osaala ojja kubeera ng'oli busy nga n'okubeera ng'osabira ddala akabiri tosobola kubeera ng'oziyimirizaawo wa hayatukum qabla mautikum n'okubeera nga okolesa nnyo obulamu buno ng'okyali mulamu n'okubeera ng'otuusibwako okufa kubanga omuntu aba afudde aba takyasobola kubeera ng'ayongera ku mirimu gye tasobola kukola istighfaaru tasobola kubeera nga yeenenya tasobola kubeera nga asaadaaka so oba okyali mulamu nga wampuliriza saawa zino beera ng'obyekolera kubanga omuntu afa aba afuuse mugenyi mukulu basalira musaalire
bamuwerayo buwezi sente tesobola kubeera nga akwata mu sente ze yadde nga abadde azirina. So nabbi yabeera nga atukuza nga tukwenagira okolesa nnyo ebintu bino ebitaano nga Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga abikufaanyisaamu n'ebirala so ng'okyali mulamu beera nga okolesa obulamu bwo buno qabla mautikum temunaba kubeera nga mufa. Washkuru llahu dauman ala ni'amihi alaikum, era mubeere nga mwebaza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala lubeerera olw'ebyengera byajja nga abagabirira olw'ebyengera Allah byabeera nga abagabirira beera nga omwebaza lubeerera nga buli kaseera obeera nga omwebaza. Gamba Allahumma ma asbaha bi min ni'mati aw bi ahadi min khalqika faminika wahidaka la sharika laka falaka alhamdu wa laka shukuru. Webaza Allah olw'ekyengera ky'okeesiza nakyo oba ky'oba owungeeza nakyo ng'okyakina beera nga omwebaza. Watadhkuru qawlu rabbakum, era beera nga ojjukira nnyo ekigambo ky'omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani nti la in shakaltum la azidanakum, agamba nti la in shakaltum singa munaabeera nga muneebaziiza la azidanakum nja kubeera nga mbongera. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون اليوم يوم عيدكم وفرحتكم، البسوا أجمل ثيابكم وانشروا فرحتي على وجوه من حولكم صلوا أرحامكم وجيرانكم وكروا كباركم وارحموا صغاركم تعاهدوا على زيارة مرضاكم وتصدقوا على فقرائكم واحفظوا ألسنتكم ولا تنسوا دعاء دوما لموتاكم والمعروف والإحسان آشرا أزواجكم وتذكروا قول ربكم ولا تنسوا الفضل بينكم. اليوم يوم عيدكم onakubaana olunaku lwa idi yammwe lunaku lukulu gye muli wafarahatukum lunaku lwakubeera nga musanyuka lwakweyagala lwakutakala. Ilibasu ajmala thiyabakum, mwambale engoye zammwe zasinza okubeera ez'omuwendo zasinza okubeera ennungi zasinza okubeera nga zaakayakana. Wanshuru farahati ala wujuhi man hawlakum, mubeere nga musaasaanya essanyu laga essanyu eri buli yenna akuliraanye mu byeni bya buli omu akuliraanye buli mukwano gwe yenna akusembera yenna abeere nga alaba ku ssanyu eryo ng'omuteekako essanyu mu feesi ye. Sawru arhamakum wa jiranakum, mubeere nga muyunga enganda zammwe n'emiriiraano mubeera nga mubeera wamu n'emiriiraano neighbors baganda abo mubeere nga mubeerako wamu mwenna. Wakarru kibarakum, mubeere nga muwa ekitiibwa mugulumiza abakulu mu mmwe mubeere nga mubawa ekitiibwa kyabwe. Warhamu sigarakum, ate mubeere nga musaasira abaana abato mu mmwe. Taahadu ala ziyati mardakum, mubeere nga mwekubiza mwenna mubeere nga mugezaako nnyo okulambula abalwadde bammwe. Watasaddaku ala fuqaraikum, mubeere nga musaddakirako abantu abaavu mu mmwe abamasikiini abatalina busobozi bulungi mubeere nga mubasaddakirako ku ebyo mulina. Wahfidhu alsinatakum, era mubeere nga mukuuma ennimi zammwe. Wala tansaw du'ai dauman limautakum, ate temwerabirangayo okubeera nga musabira lubeerera abaafa mu mmwe mubeere nga musabira abafu bammwe buli kaseera beera nga obasabira. Allahumma gfir jamiil amwaati, leeta duwa ng'ezo saba Allah osonyiwe bonna bonna abaafa abasiraamu abakyala n'abasajja beera nga bonna bonna obagatta ng'obasabira. Wal ma'rufu wal ihsaanu ashiru azwajakum, mubeere nga muyisa bulungi mubeere nga muteekawo okukwata obulungi n'empola n'okubeera nga musaasira eri abakyala bammwe oba babba bammwe. Watadhkuru qawla rabbakum, era mubeere nga mujjukira nnyo ekigambo ky'omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti wala tansaw fadla bainakum, temwerabiranga konna konna akalungi kemukoze wakati wammwe. Alitegeezaamu omwami n'omukyala kubanga waliwo ki ebiguddewo byonna byonna beera nga teweerabiranga mukazi wo nti lunaku lumu yabeera nga akolayo akalungi gy'oli oba bba waakoze kibeera nga ojjukira nti bbange lunaku luti yabeera nga nkolerayo akalungi. Temwerabiranga akalungi ako akaliwo wakati wammwe. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamdu. Ayyuhal abba'u,
احرصوا على تربية أبنائكم وبناتكم كونوا لهم قدوة حسنة لتروا ثمرة تربيتكم وأكثروا لهم بالدعاء بالصلاح لتزينوا حياتكم وحياتكم. أبانجي مباتاتا بامبريزا بالوان احرصوا على تربية أبنائكم وبناتكم mululunkane nnyo mufeeyo nnyo mu kubeera nga mukuza nga mulera abaana bammwe obulungi bawala bammwe obulungi ne batabanyi bammwe obulungi. Kunu lahum qudwatan hasana mubeere gye bali nga mu ekyokulabirako ekirungi mubeere good example eri abaana abwe mulera lidatarawu thamarati tarbiyatukum mubeere nga musobola okulaba ebibala ebirungi ebiva mu baana abo mu ngeri gye muba mubalezeemu. Wa akthiru lahum biduai bisalahi mubeere nga muyitiriza nnyo okubeera nga musabira abaana abo Allah abeere nga abalongoosa abafuula abantu abalongoofu litazayinu hayatukum wa hayatukum kibeere nga kisobola okubeera nga kiwunda nga kirongoosa empangaala yammwe n'empangaala y'abaana abo. Wa antum ayyuhal abna nammwe abaana abampuliriza itaqullaha fi walidaykum mutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala eri abazadde bammwe abo mutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga muyisa bulungi bataata bammwe bakitammwe bamaama bammwe. Wa atiuhum kama amarakum rabbakum era mubeere nga mugondera nnyo abazadde bammwe mubagondere nga Allah yabeera nga abalagira omulezi wammwe yabalagira. Fabirul walidaini wajibun alaikum okuyisa obulungi abakadde okuyisa obulungi abazadde kyateeka eri buli omu ampuliriza. Okuyisa obulungi abakadde kyateeka wajibun alaikum kyateeka gye muli abaana abampuliriza. Wa huwa sababu litawfiqi wannajah era ng'eyo ensonga evaako abantu okubeera nga beesiima n'okuwangula. Yenna ayagala okuwangula yenna ayagala okwesiima alina okubeera nga yeekwata kubeera nga ayisa bulungi bakadde be fi duniyakum wa akhiratikum era omuntu ayagala okwesiima mu nsi muno ne ku lunaku lw'ekiyama ne ku akhira alina okubeera nga ayisa bulungi abakadde be. Watadhkuru qawla rabbakum era nga mujjukira ekigambo ky'omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba nti wawassaina al insana biwalidayhi ihsana oba wawassaina al insana biwalidayhi hasanan. Allah yagamba nti nalagira nakutira nasalawo eri abantu bonna okubeera nga bayisa bulungi bakadde baabwe ababiri. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu. Ya khutuba yaffe esooka then khutuba yaffe ey'okubiri tugamba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu. Alhamdulillahi mu'idul jam'ul ayad وجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مضاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه إلى يوم الحشر والتناد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون اتقوا الله ربكم واعلموا أن الأخصية السنة عليكم أن الضحية السنة عليكم وثوابها كبير عند مولاكم فعليكم اختيار أجود الأنعام لديكم واذكروا اسم الله عليها عند ذبحكم واشكروا في الأجل أنفسكم وأهليكم وتذكروا قول ربكم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Abanga bampuliza abasiramu itaqullaha rabbakum mbakutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wammwe wa'alamu anna al-adhiyata sanatu alaykum era mukitegeere nti mazima okusala adhiya sunnat alaykum kidam itaqullaha wa'alamu anna al-adhiyata sunnat alaykum
agamba nti mukitegeere nti mazima okusala adhiya sunnat alaikum sunna gye muli oba yabeeranga ebalalikibwako nabbi waffe Muhammad yabeeranga agikakasaawo okubeera nga mugikola nti omuntu yenna okubeera nga asala sunna gye muli oba nkola ya mubaka oba ogoberedde oba otadde mu enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa thawabiha kabiru inda maulakum era n'empeera y'okusala singa omuntu aba asaze adhiya eno empeera ye enene eri omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala fa alaikum ikhtiyaru ajwadil an'am ladaikum era mbakuutira okubeera nga mulondamu ekisolo ekyasinza okubeera ekirungi gye muli ekisolo ekyasinza okubeera ekirungi ekisava gye muli wadhkuru isma Allahu alaiha inda dhabihkum era obeere ng'ojjukira erinnya lya Allah nti oba okusala beera ng'oyita basimala teweerabira erinnya lya Allah ng'osala ekisolo ekyo kisale ng'osala kura Allah subhanahu wa ta'ala wa ashraku fil ajri anfusakum era mwegatte ku mpeera yammwe mu kusala ekisolo ekyo wa ahlikum n'abantu bammwe so oba osala ekisolo beera ng'osala ogamba nti rabbana takabbal minna saba Allah okkirize okuva gye tuli nga ogattako n'abantu abafamireyo watadhkuru qawla rabbakum era obeere ng'ojjukira ekigambo ky'omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba mu Qur'an lan yanaala Allahu ruhumaha wala dima'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti la yanaala Allahu ruhumaha Allah subhanahu wa ta'ala tayagala mu byemusala ebyo nti yagalako ennyama yaabyo wala dima'uha wadde omusaayi mu byemusala ebyo walakin yanaaluhu taqwa minkum wabula Allah subhanahu wa ta'ala ayagalamu mumwe alabaani anaamutya n'abeera nga yeerekereza emitwalo 3 asala embuzi ani mumwe anaamutya yeerekereza obukadde 2 abeere nga asala ente asala engamiya so Allah yabeera nga ayagala mumwe alabaani anaamutya si nti Allah ayagala kulya nnyama gye musala oba ayagalamu musaayi oba ayagalako mpu oba ayagalako kiki oba magumba tayagalako yadde n'akantu n'akamu wabula ye Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala alabe mumwe nti ani anaasobola okubeera nga amutya asale ekisolo addire emitwalo 3 ezigula smartphone agulemu embuzi abeere agisala kurwa Allah subhanahu wa ta'ala ayuha almuslimun wayashra'u dhabuhu li'adahi min ba'di salatikum era kikakasibwa nti okubeera ng'osala adhiya esalibwa oluvannyuma lw'okusala swala yammwe ya idi so nti kigaanibwa okubeera ng'okera bukeezi ku makya gwe nosala ekisolo ekyo kya adhiya nga temunaba kubeera nga musaala olina kubeera ng'osala ekisolo baada salatul idi wa hatta gurubi shamsi athalithu al ashri min shahrikum okutuusa enjuba lw'enaagwa ku lunaku olw'13 mu mwezi guno ogwa dhulhijja so nti idi ku lunaku lwa idi okkirizibwa okusala nga idi emaze okusaalibwa n'olunaku oluddako hatta enjuba lw'enaabeera ng'egwa singa enjuba egwa ku lunaku olw'13 mu mwezi guno ogwa dhulhijja nga otokkirizibwa kuddamu okusala akaseera kaba kaweddeko okusala mpozi eri omuntu yabeera nga alaga ekisolo nti yagenda okusala nekibula wakirabira wonna wakisalira oyakkirizibwa kubera nga niwebanga kiraba lunaku lwa 15 oba lunaku 2 n'akiraba nti kino ekirabisa ekisolo kirala kimbuzeeko oyakkirizibwa okubeera nga akisala ahsinu dhabuhu adahiyakum mubeere nga mulongoosa ebisolo byammwe mugenda okubeera nga musala mubeere nga mulongoosa ensala y'ebisolo byammwe ebyo kulu watasaddaku minha min alfuqaraikum mulyeko mmwe bennyini kusala bisolo ebyo watasaddaku minha mubeere nga musaadakako ala fuqaraikum eri abaavu mummwe mubeere nga mubawaako ku nnyama eyo si kugyevubika muntu omusala ennyama olyeko ne bali obeere nga obasaadakirako washkuru llaha ala ma ataakum era mubeere nga mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olwebyo byaba abawadde litanaalu kamila al ajri min rabbikum mubeere nga musobola okufuna empeera enzijjuvu okuva eri omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu ayyuhal muddahun
ضحوا تكبر الله أضاحيكم واهنئوا بعيدكم وأحيوا سنة نبيكم وتقربوا إلى الله بذبحكم واجعلوا البسمة لا تفارقوا محياكم وشاركوا الأفراح من حولكم وتذكروا قول ربكم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. abange mwe abasaze ebisolo bino bamudahuna abagenda osala ebisolo bino eno dahu takabbara Allah adahiyakum musale ebisolo bino eno era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala aberenga akiriza adhiya zammwe wahni'u bi'idikum era mbayoza olwa idi yammwe eno wa ahyu sunnat nabiyakum era muberenga muzukusa sunna y'omubaka wammwe nabbi wammwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi wammwe Ibrahim alaihi salam watakarrabu ila Allah bidhabhikum era muberenga musemberere Allah subhanahu wa ta'ala n'ebisolo byemugenda okubeera musala waj'alu albasma la tafariqu mahyakum washariku al-afrah min hawlakum muberenga mugezaako nga mugatta esanyu lyammwe nga muli mikisingamu nabo bona abaliraanye so nti wowe osaze ekisolo waako ne baneibabo waako baganda bo waako ab'enganda taata maama beera ng'omuweereza ku nnyama eyo obeere ng'essanyu lino lyofunye ggwe nga nnyonyi kusala obeere ng'olisharingako n'abantu abalala musharinga essanyu eryo n'abantu abalala bakuliraanye bonna nga mujjukira ekigambo ky'Allah kyagamba nti wa man ya'zimu sha'aira Allah fa innaha min at-taqwa al-qulub. Yagamba nti Allah yagamba nti enaazuukusa obukulu bwa Allah oba obubonero obulaga Allah subhanahu wa ta'ala nti gyali fa innaha min taqwa al-qulub kimu kukiraga nti omuntu ono alinamu okutya mu mutima gwe. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar الله أكبر ولله الحمد هذا وصلوا وسلموا على حبيبكم bakutira okubeera nga musaalira saba Allah okusaasira n'emirembe eri nabbi wammwe Muhammadi wa nabiyakum era nabbi wammwe omwagala wammwe era omulezi wammwe wasafiyakum faqad qala Allah ta'ala alaga mu Qur'an inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعانا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم تقبل من حجاج حجهم ولا تحرمنا يا ربنا مما أعطيتهم وعدهم إلى أهلهم سالمين وبالأجر غانمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أشف مرضانا واعف مبتلانا وأرحم موتانا اللهم أمنا في أوطاننا واحفظ ولاة أمورنا وارزقهم الباطنة الصالحات التي تدلهم على الخير يا رب العالمين اللهم أعد علينا هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخوكم في الله إبراهيم كنت أنطونيو سوى الله سبحانه وتعالى منابي دينغا بساسيلا خطبينو كومبيلينغوا نتيكي وشيخ إبراهيم كنت أنطونيو inamba y'essimu ebeera wansi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasaasira ab'okubitegeera yena afunamu okubuzaabuzibwa oba otategedde obulungi osobola okubeera ng'obuuza ku namba y'essimu eri awo wansi 07 56 7 7 822
whatsapp ebeerako, youtube kweri inshallah tabaraka wataala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.